nze Romance David kulisayo nnyo mu weekend gyendowooza nti no yagendedde bulungi beetagendedde bulungi tubasaasidde. Mukulike nnyo mu Women's Day ku lunaku olwa Saturday olunaku olwo lwakwatibwa mwawulira abakyala ab'enjawulo nga bakola emirimu wano ku CBS. Enkola yaffe yabaddewo okumala ebbanga nga bakama baffe basalawo nti abakyala baba bakola emirimu naye nga abakyala mwenna naddala mu abeetabye mu byemizannyo mu ngeri y'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjanga okwo kubanga muyinako bannammwe be musitula. Ttiimu yaffe y'eggwanga the Cranes eyunguddwa era nga twetegekera emipiira egy'enjawulo naddala okusingira ddala mu FIFA World Cup qualifiers. Match yaffe esooka ejja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 20 omwezi guno nga tuzannya eggwanga erya Mozambique etutawaanyizaamuko tugenda gizannyira Misiri nolwekyo ndowooza ngeri gye wayitawo ennaku nnya zokka ate tuzannye eggwanga erya Guinea enamboole ndowooza nti nofufaawo olina okuba nga yabazizza dda ne Uganda Airlines ennyonyi yaffe ebeere wali ng'etokota taaki eba egenda okukomekkerezebwa mu ggwanga erya Misiri. Bavubuka nga bakwatirawo ennyonyi okujja okwetegekera eggwanga erya Guinea ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwe tulimu. Ekifo kye tulimu si kyekyo ekirungi ennyo naye ate bw'okitwalira ku mbeera ey'empaka zino Uganda zeeteetabangamu nako muli olowooza nti nno si wabi nnyo kubanga wadde tuli mu kifo kyakutaano ku ttebo tuli mu kifo kyakutaano naye olw'okusibagana mu points awo okusibagana mu points tusibaganye n'eggwanga erya Botswana ne Guinea ku points 6 naye nga empaka zino eza World Cup Uganda tetuzeetabangamu kasookanga zibaawo mu mwaka gwa 1930. Uganda yatandika okuzannya World Cup qualifiers mu 1978 era twazannya ggwanga lya Zambia era Pole Ouma n'ayingira mu byafaayo ye Munnayuganda yasooka okuteebera ddala goal mu World Cup qualifiers mu byafaayo byaffe naye mpaka zino zikyatulemye okugendamu mu eyo gye bayita final tournament. Tournament eyo gye twasooka okwetabamu twali tulina okubisana n'eggwanga erya Tanzania naye jjukira emyaka gy'ensanvu awo nga gyewerekera twali tetulima kambugu n'eggwanga erya Tanzania era okukakkana twayitawo buyisi nga tetuzannya Abatanzania baatuzira naffe ne tugamba kale tugenda okugenda mu luzannya olwokubiri Zambia mwe yatugiramu goolo zaali 4-3 omugatte ne twasobola kusenvula naye nga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri 1977 Uganda yayingira mu byafaayo ebyokwetaba mu World Cup qualifiers era twawangula Zambia wana waka goolo yali emu ku bwereere era goolo ya Uganda eyasookera ddala mu byafaayo okugiteeba mu World Cup qualifiers ku bugenyi twagenda Zambia nga 27 ogwokubiri 1977 ne Zambia ne tuba goolo zaali 4-2 nga tugenzeeko ne mu extra time. Omusajja baali bamuyita Geoffrey Kitaru yatuteeba goolo 2 ne wabeerawo Bernard Chanda yatuteebako goolo 1 ne Alexander Chola wabuuzaako coach Tom Lwanga omu ku abo abali ku boodi ya KCCA-FC abakuba budinda kubanga yabaŋŋanga ekumala ebbanga nga opponenti waabwe naye goolo yaffe yasookera ddala ku bugenyi yateebwa Abdallah Nasuru ennaku z'omwezi ezo nga 27 Feb 1977 eddakiika yali ya 14 omupiira nga gwakatandika ne omugenzi Dennis Obua yayongerako goolo endala mu ddakiika y'e74 era eyo yatunuuza Abazambia ebikalu bwe gutyo omupiira ne tugutwala baatukubayaawo mu ddakiika y'e85 ne zibeera goolo 3 naye kati awo kimanye engeri wano awaka gye twali tubawangudde goolo emu ku bwereere nga batukubye goolo 2 ewaabwe naffe ne tubateeba 2 bw'oteekako eyaffe awo tuba tubakulembedde 3-2 Godfrey Kitalu kwe kutukuba goolo mu ddakiika y'e85 okusobola okutwala omupiira ogwo mu extra time gye batukubira goolo mu ddakiika y'e16 bwe kityo ne batuwandulamu. Olugero lwaffe olwa World Cup qualifiers si luwanvu nnyo
ng'ogyeko kale oyinza okuteekamu enkalala z'abazannyi abazze nga bayitibwa n'abatendesi ab'enjawulo abazze nga bakyukakyuka naye olugero lwe lumu tetwetabangamuko mu mpaka zino. Guno omulundi ekyokuyitamu oba obutayitamu kiyinza obutatwala nnyo mulaka naye tutegeka ki ndowooza kyekisinga obukulu kubanga jjukira omwaka guno guli very busy. Tuyinamu empaka eza Chani Uganda zegenda okutegekangirwamu ne Tanzania ko ne Kenya mu mwezi ogw'omunaana bw'wataabeerewo kikyuseemu naye ate era tuyinayo n'empaka eza AFCON ezigenda okutegekebwa eggwanga lya Morocco omwezi ogwa December nga gwewerekedde n'ogutundutundu ogwa January. Akati awo ezo nazo empaka ziri awo. So Uganda mu buteetuluba tuyinza okugamba nti tupangire AFCON oyo kubanga AFCON ono obukulu bwe buzingiramu ne AFCON yaddako 2027 kubanga ate oyo ye Uganda yegenda okumutegeka bwewabeerawo enteekateeka ng'erandaze bulungi ng'etegekebbwa tekitugaana kuteekerateekera kuno World Cup qualifiers naye ng'effe ekibalo kyaffe kiri ku AFCON wa 2027 tusobole okusambako kutusembulesembuleko ku mitendera egy'enjawulo. Tewaliwo yatuweera kutuukako mu quarter final, tewaliwo yatuweera kutuuka mu semi final, tewali yatuweera nakuwangula kikopo kino. Tomanya tuyinza okukisitukiramu awo naye mu mbeera ey'okugyamu omukisa tuguweeko waakiri nga 20%. Okwetegeka kwe kwandisinze ne kutwala 80%. Olwo bwe tutandika enteekateeka eno namutayiika ng'etandikira ku World Cup qualifiers zino tuba tetukoze bubi nga mu nteekateeka eno si bazannyi bokka naye n'enzannya tulina okwesongako nga bannayuganda. Kyabulabe nnyo omuntu okubeera n'obunafu ng'abalala be babulaba naye nga gwe tobulaba. Eno nno mu mirimu egy'enjawulo bakiyita kwekolako self appraisal ne weesongako n'ogamba yi bino wammanga nga sibikola bulungi. Kwegamba bw'oteesongako nti oli musobya n'aboogera bennyini baba bamala biseera gweoyinza okuba kyokulowulira kiri nnomo tikya bulijjo oba nti nno abakyogeddeko oyo aba takwagaliza naye bwe weesongako noga bino wammanga tebisaanidde nga bagundi tebabikola nga gundi teyakikolako yesse nga bakikoze nze. Kati ebibuuzo ebyo bitandika okuyingiramu otandika okubeera omuntu ow'enjawulo mu kugenda mu maaso. So kakati n'enteekateeka za ttiimu yaffe y'eggwanga the Cranes tulina okwesongako mu mazima nti nno omupiira gwaffe mu butuufu obusobozi bwagwo tuli wano. N'olwekyo enzannya yaffe erina kubeera etya. Okuteekateeka playing philosophy tekitegeeza necessarily kukuba kawoowo. Tuyina kwesongako nti omupiira gwaffe obuzito bwaffe buli bwe buti. Empaka ze twetabamu tubadde tweyisa bwe tuti. Abazannyi baffe talanta zaabwe zikoma wano. N'olwekyo katubatetenkanyize tulabe philosophy esobola okujja mu busobozi bwabwe. Olwo tuba tuwangudde kumpi ebitundu nga 6 ku buli 100 ku byetaagisa mu mupiira gwaffe. Kiba kitegeeza nti n'omuzannyi okuyitibwa mu ttiimu y'eggwanga the Cranes oba obutayitibwa anseene eba erina okuba nga emaze okuddibwamu. Nze nno ndowooza twandibadde tusamba mupiira gwa bupakasi kukola nnyo kupakasa nga tetuyina mupiira opponent tetumukkiriza bibangirizi mwagabira ate omupiira guno bwe tugubba teriyo bino nti mpa wano ku mubiri kuteekamu space misinde abalala badduke buddusi kugabana nfo ne bw'obanga tokonyeeko okuva omupiira guba ku ntabwe yaffe okutuuka ku golo ya opponent ekikulu tubeere ne numbers okwetolola golo ya opponent ekivaamu tusobola okubaako kye tujjayo. Naye bwe tunadda okusamba omupiira ogw'okwegaggasa tino naffe tugabako ate oluusi ba teammates bagira ne batwekwekako ba teammates okutwekwekako twakatuteebwamu goals 2 namba. Jozi taddewo olwanga Bevis Mugabi yagenda n'amuddiza omupiira ng'ali mu kattu tebereza tuli 11 ku 11 naye nga tewaliwo teammate wataddewo olwanga yeeraze kugamba nti nno nze nteresa wano nga twekwese. Kyekimu ne goal Algeria gye yatukuba eya gundi era back pass bajiddiza gundi goalkeeper Salimu Jamal n'amagamaga aba Cranes ate akagoye kaffe kayina kala ewuggana kikwanguyira okulaba owewuwo
naye ssebo kubeewaffe nga tekuli n'omu ye position nze nti yandiyagadde bamuwe kati ku mbeera eyo bwetyo bw'obanga otunuulidde ekifaananyi kutwaliza wamu ti Uganda twayiseemu okugenda mu AFCON ekyo kyaffe kyabawagizi naye nze ndowooza bakama baffe abatutwala mu mupiira n'abo abali mu kitongole ekyebyekikugu balina okubikula peegi ku peegi ne bayingira eri munda twawangudde match goole mu ku bwereere twawangudde ani twamuwangudde tutya kyavudde ku ki tuyinza tukyongeramu amaanyi tuyinza tutya okukikyusa bwe kiba nga tekyabadde kirungi nga batukubye bukubi bazanyi ki abasobola okugyayo kye twagala okusamba naye bwe tunaabeeraawo tulabiraawo winning ezze tulabiraawo nga goolo enywedde nga terinaako na lugero lw'osobola giwandiikako nti omwana oyo kabatuusaawo bwe wati oyo omwana abamaze kwegamba bwe tutatuuke mu mbeera eyo tuba tulina kusamba mupiira gwa kinaku bwe twogerera bino tulina emipiira ena gye twakazanya mu World Cup qualifiers tuwanguddeko emipiira 2 ne batukuba emipiira 2 tuteebye goolo 4 ne batuteebamu goolo 4 tulina points 6 kino kitegeeza twenkanankana ne Guinea eyatukuba ku match day 1 batukuba goolo zaali 2-1 mu kuteeba goolo 4 naffe okututeebamu 4 gw'omuze gubadde gwaffe ogw'obutateeba goolo nnyingi kubanga emipiira ena buli gumu tubadde tuteebamu goolo 1 naye okututeebamu goolo 4 ekisenge kyaffe okutandika okutiiriika ekyo tekibadde kyaffe kya Uganda waakiri tubadde tugenda ne tujjayo 0-0 oba nga tugenda ne tukuba emuuyo kiba kizibu okugyezaako naye kaakati tuutuno twafunye omuze ogw'ekisenge kyaffe okutiiriika batuteebateebamu kino kiva ku ki abateebi baabali be balungi ennyo ffe lwaki abaffe si balungi kimala ne tuba nga tuteeba bugoolo butono kaakati ebyo byonna byonna bye bibuuzo abakugu bye balina okwebuuza bafune answers naye nga waggulu waliyo Algeria basibaganye n'eggwanga erya Mozambique gye tugenda okuzannya ku Lwokuna nga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwe tulimu ogwokusatu abasajja ba Mozambique emipiira gyabwe ena bawanguddeko 3 ne bakubwako omupiira gumu bateebye goolo 6 ne bateebwamu goolo 5 balina points 9 okufaananako ne Algeria eyatukubira awaka awo bosobola okugjayo ekifaananyi ekya Mozambique gye tugenda okuzannya si ttiimu ntene naye okuzaayo ku goolo zaffe 4 za kukuŋŋaanya tetulinaako musambi ayina goolo 2 ate era tubadde tuteeba goolo 1 Fadi Bayo yatuteebera nga Guinea etukuba 2-1 ku match day 1 oyo n'okutuusa kati taddanga yakafuna omulimu Ethiopia tannaba kunywera twaddako tuzanya Somalia ne tugikuba goolo 1 ku bwereere goolo ya Rogers Mato Somalia bali eno mugundi mu port 6 Uganda era tesobola kufutubala ku Somalia nejjukuba ku goolo ezitegeerekeka nga siza kukuba Somalia naye okulaga obunafu bwa Somalia tuweerezeeko message ku bana abanenemu ba Mozambique ba Botswana ti bano mwabayaba eno temutawaana naye twabakuba goolo 1 ku bwereere ne Botswana twagikuba goolo 1 ku bwereere goolo ya Muhammad Shabani bazzeemu okumuyita kuba ennaku ezo abadde ataataganyizibwa nnyo obuvune then Algeria netukuba goolo zaali 2-1 goolo yaffe yateebwa Travis Mutyaba kaakati bw'omala omuteeko ogwo gw'okukuŋŋaanya goolo omuntu omu ayinza okuvaayo n'akitaputa n'agamba nti Uganda gyekoma okubeera unpredictable gyekoma okubeera ey'obulabe eri opponent ekyo nyinza okukikkiriza kubanga nayo interpretation yakyo eba evaayo ogenda okulaba Cranes ng'eyingidde ekisaawe opponent tasobola kumanya ani anaamukosa naye ne Somalia ne tugikuba 1-0 kaakati olwo ate twagala kuba Algeria tugende mu World Cup oluusi embeera etuwaliriza okwekuba endobo kaakati bw'ova ku muteeko ogwo tunuulira ku ttiimu endala engeri gye zibadde zeeyisaamu feno Somalia gye twakubye 1-0 Botswana yagikubye 3-1 okiwulira awalala kisoboka Guinea eyatukubye goolo 2-1 Botswana yagikubye goolo 1 ku bwereere Botswana wano twagikuba goolo 1 ku bwereere
ey'obugubi naye Mozambique gye tugenda okuzannya nga 2 yalumba Botswana omwayo n'egikubiramu goolo 3-2 osobola okufuna ekifaananyi Mozambique kweri ate Guinea eyatukuba goolo 2-1 ku match day 1 ate yalumba Algeria omwayo n'egikubira goolo 2-1 nga Algeria fu yatulumba waka n'etukuba 2-1 Mozambique eno yagenze e Guinea ku kisaawe kyennyini Guinea kwe yatukubira goolo 2-1 n'ewangulirayo goolo 1 ku bwereere kaakati awo tuba tunoonya ku positioninga mupiira gwaffe guli luddawa tuyinza okuba ffe ng'abawagizi tulaba kifaananyi kutwaliza wamu naye abakugu ndowooza balina okukola breakdown mu bwangu ddala balabe bafune ekifaananyi omupiira gwaffe we guli tuleme kulabikanga abatuukiriza omukolo nti twetabyemu naye tubeereko kye tunogerako ku eddagala bwe kiba nga tubadde tweyisa bwe tuti emyaka nga 10 egiyise kitegeeza tetulina kye tuyigamu kitegeeza tetukuuma records kitegeeza tetwagala kuprogressinga kuva we tubadde gendako we twagala kgenda ebyo n'ebibuuzo ndowooza bijja kuddibwamu abakugu mu kaseera nga twetegekera eggwanga erya Mozambique lye tulina okuzannya nga 2 wayite ennaku 4 zokka tuzanye eggwanga erya Guinea wano ewaffe e Namboole jjukira omupiira gwa Botswana kwe twawangula goolo 1 ku bwereere ya Moshaban ye goolo eyasooka kasookanga bazza kisaawe kya Namboole obujja katulinde emipiira gino ate tulabe bw'otunuulira ekifaananyi okutwaliza awamu bannantameggwa b'ebikopo 3 ku bo baakubiddwa mu abo nga mulimu Sports Club Villa baagikubye omupiira aba Maroons goolo za 2 ku bwereere goalkeeper Medi Kibirige owa Villa yatunudde ebiriiro nga Raymond Walugembe alina akantu ke yamukozaawo yagenze n'avaayo ku layini Raymond Walugembe simanyi oli mulangira emipiira gy'ebika ginaateera kati bwe mpulira gano amannya Walugembe akagoolo ako kaalabise bulungi kaakati waaliwo ne yaliko omusambi wa Villa Abel Etulde oyo naye yakubye goolo ye ey'okubiri nga Jackson Nunda Lefuta yamuwadde paasi Matiribona bwekityo defending champion wa liigi ya Uganda Sports Club Villa ne bamukuba omupiira kaakati waali points ziri 22 namba ayagala okubatwalako ekikopo Vipers z'abasinga Villa ndowooza nayo ebyogoba ekikopo nebyo ndowooza bigenda bigiva mu birowoozo nantameggwa omulala yakubiddwa ye Manchester City Nottingham Forest yamukubye goolo yabaddemu ku bwereere Man City bwetu nekkirira mu kifo ekyokutaano oluvannyuma Chelsea naye okuwangula omupiira gwebwe okubya Leicester City kati kitegeeza nti Man City obubonero buli 23 bulamba okuva ku Liverpool yagala okubatwalako ekikopo naye ate Man City yeyongedde mu katu kubanga ebakuba Nottingham Forest gye yabadde egenda okusika mu kyokusatu naye oluvannyuma Nottingham Forest yagikubye n'agaawo gundi tojja nnyo kati bayingidde mu katu ka tiimu eziwerera ddala okuva ku kifo ekyokuna okutuuka ku kye-10 awali Fulham ekifo ekyokuna mulimu Chelsea naye okutuukira ddala ku kifo eky'e10 Fulham weesimbye point ziri 7 zokka ezibaawula akati kitegeeza n'ebifo nabyo bigenda kubeera bizito okulwanira okuva defending champion bwe bamukubye omupiira mu weekend Bayer Leverkusen naye bamukubye omupiira awaka aba Werder Bremen tebamulabyeko ate nno mu kaseera ke kamu ne Bayern Munich ayagala okumusuuza ekikopo naye bamukubidde waka aba club ya VfL Bochum nekibanga kitegeeza nti nno Bayer Leverkusen teyafunye advantage mu kukendeeza bubonero kwoyo ayagala okumusuuza ekikopo akati awo yembeera eyo kati kitegeeza points era zasigadde ziri 8 ate Bayer Leverkusen oyinza n'ogirabira mu muteeko ogwokubiri ogwa abaagala okuwangula ebikopo beeyisizza batya mu wiikendi kwabo abaagala obbibasuuza kakati Bayer Leverkusen yo teyeeyisizza bulungi abatwalako ekikopo bwe baamukubye naye yakubiddwa bukubwa nekibanga kisigaddewo points 8 mulamba era wano olabira ne club ya NEC wano mu Uganda bagezaako okufubutula ku Vipers naye bagenze kugwa maliri ne Wakiso Giants nga twali n'omwate ebikatimba alengedde katimba ka munne tiimu evuganya ku kikopo ogamba waakiri banaagwa amaliri 2-2 naye obanga n'okuteebayo toteebyeeyo
oba toligeeyo bulungi bujulizi bulaga nti ovuganya ku kikopo eno mu kutwaliza awamu mu bigambo osobola okiteekamu nti banaatusanga banaatuwulira naye obujulizi obwo batabuteeka mu kisaawe practically wesanganga oli mu kiboozibozi kati nenneeke yiiyo kati points ziri 5 namba Vipers zegisinga ate no liigi nayo yewerekera kubanga okutandika ne weekend eno okujjako ndowooza okujja kwa tiimu y'eggwanga the Cranes kuyinza okutaataaganyamu emipiira naye match day 20 erina kubitandika ku Lwokuna olwa sabbiiti eno kitegeeza bwe tuyingira match day 20 anti fe tulina emipiira 3 ebeesigadde emipiira 10 gyokka kati ate NEC bwesalawo okugwa amaliri nga Vipers yawangudde ogwayo baba bagezaako kwesimira kinnya kiwanvu baba nga bandiyagadde ekikopo season eno naye mpozi mu mbeera yemu ne Arsenal nayo yasambye ng'ekitegedde bulungi nnyo nti no Liverpool yasambye eggulo limu n'okuwangula n'ewangula Arsenal n'esalawo nayo kugwa maliri ga goal emu ku emu kati babalese points 15 namba balinayo omupiira gwabwe ogw'eggolu guyinza okukendeezaako banaaba baguwangudde ekyo kiba kitegeeza nti zibeera points 12 luli ekigambo okuvuganya kibadde kivaayo bulungi nnyo nga Arsenal ebiisana ne Man City anti oluusi obubonero bubeera 3 oba 2 oba 1 ne bwe bunaagenda mu points 12 ekigambo okuvuganya kinaaba kijjayo bulungi amakulu kale bw'omaliriza ogwo omuteeko nalabye ku goolo ku mipiira egimu gye nalabyeko nengezaako okulonda mu goolo yasinze okundabikira obulungi goolo nno zaabadde 3 emu yateebeddwa ono omudaaki gundi Van Hack yakubye header tiimu ye eya Brighton and Hove babadde basiitaana ate bazanya nani Brighton babadde bazanya Fulham yakubye header kegamba eri yabadde ne tekiniki ya kika kya waggulu kubanga yabadde free kick gwamusanze ku far post nga bw'onooleeta omupiira nga guva ku side ya kono ne guyitamu buyisi mimwa gya goolo ne gujja ku side ya ddyo naye omusajja we yabadde Van Hack yabadde kumpi nga ku nkingizi za 18 yards box ku side eya ddyo ku free kick yabadde eva ku side ya kono omupiira guno bwe gwazze omuvubuka ono tekiniki gye yataddemu omupiira yagutomedde nga mungi ate nga aguzzaayo eri ekyengulu gye guvudde ne gugenda gwesonseka mu kasonda waggulu nalowoozezza nti tekiniki yabadde mpitirivu eyabadde mu header eyo waliwo goal yateebeddwa Ismail Sarr yagikubye goalkeeper bamuyita Alexander Palmer owa tiimu ya Ipswich Town Ismail Sarr goal eyo kubanga limulabyeko ng'asamba nalabye ng'agikuba mulundi gusooka bamuyisirizaamu omupiira first touch ye erabika yabadde heavy kwegamba tiyapimye bulungi nnyo first touch ye kwegamba omupiira ne gusooloobamu kwegamba nga goalkeeper asobola okujja n'agumubbako naye omuvubuka ya sprintinze omupiira n'agenda n'agusanga mu kugusanga goalkeeper yabadde avuddeyo yenna ng'azimbye nga kisekoko kati kye yakoze Ismail Sarr omupiira guno yagusimye busimi tekiniki eri mu kugusima mubadde mugiraba biseera ebimu oluusi goalkeeper ng'akwata oluusi ne gugenda over the bar ate ne ku speed ku yabadde ajjira nakubaka chipu ako goolo n'egenda n'enywa n'endabikira bulungi naye gye njagala okutwala nga best goal of the weekend ya Bruno Fernandes free kick gye yakubye yanjawulo ku free kick gye yakuba luli kubanga free kick zino bazikuba kusinziira ku positioning ya kasenge ne positioning ya goalkeeper kuguno omulundi David Raya of course goalkeeper tayimirira mu kasenge akakisenge we kakoma goalkeeper wavunaanyizibwa akati goal ya Bruno Fernandes eno badde ngezaako okugibamenyeramu kubanga ku maaso aga bulijjo erabikanga goal eya bulijjo naye sooka otunuulire environment goal eno muyakubiriddwa ekisooka batono nnyo ku mmwe abaalinze omupiira gwa Man U ne Arsenal nga muwadde Man U chance kubanga ekituufu kiri nti season eno yonna ne season eziddiringana nga 3 Arsenal yebadde the better team wakati wa tiimu zombi oluusi United yebadde evaayo neteekawo embeera neewangulayoko nga juzi bwe yajjamu Arsenal mu FA Cup nekirabika naye era tekyajjayo obujulizi bulaga nti nno Man U eri better than Arsenal
era n'ebifo buli tiimu mweri Arsenal mu kyokubiri ne Man U mu ky'ekkumi n'abana byonna bubeera bujulizi. Kati bw'oteekako omutindo gwa ttiimu zombi nga tezinnaba kusisinkana era olaba Arsenal ebaddeko slightly better. Kati nga wadde United yabadde waka kyabadde kizibu okugiwa chance. So kati bwebanga eyo yabadde embeera kuba mwaka faananyi nga gwe wadde free kick, oluusi oyinza okubagana empale, oluusi ne tekiniki yo eyinza okubuliraawo, naye Bruno Fernandes ne yekkiririzaamu. Ate tunuulira nnyo free kick zino abazikuba kabeere Cristiano Ronaldo omu kuboogerwako nti y'omu kubasinga okuba free kick. Ayinza okufuna free kick nga 5 mu match emu okusobola okuteebako emu, naye free kick eyasoose Bruno Fernandes gye yayimiriddemu n'agiteeba ate nga ttiimu tezirinaawo ggoolo. Oluusi wabeerawo pressure eyeetooloola omusambi oyo, naye Bruno Fernandes teyalaze nti nno alinako pressure yonna. Kakati genda ku tekiniki, mbadde nnyonnyola tekiniki. Free kick zino ebiseera ebisinga zikubwa nga zeenyoola ziyita ekisenge we kikoma, ekisenge kya opponent. Naye kino kisinziira ku kisenge engeri gye kisibiddwamu ne goalkeeper engeri gy'ayimiriddemu n'obulungi bw'omukubi. Free kick Bruno Fernandes gye yakubye yasinga kubwanga nnyo omuzanyi enzalo y'e Brazil bamuyita Antonio Augusto Ribeiro Reis Junino Pernambucano, abasinga mwamulabako ng'akuba mu liigi y'e Bufalansa. Free kick eyo gy'okubye n'ejjanga esituka bweti ku buwanvu bw'akasenge. Akasenge we kakoma ne yonge ekyayitawo, kati ate bwetuuka ku goolo ate ne omupiira ne gukka ne gutagenda over the bar oba ne gutakuba bar. Goolo eyo ne Hristo Stoichkov yagikubako Abajamani, timu y'eggwanga ya Bulgaria. Abajamani bawanvu naturally, ate n'okubuuka baali babuuse, naye baabuuka omupiira ne gurayizinga mu bbanga ne gutuuka eyo ate ne gutuuka ne gukka ne gugenda gunywa wansi w'ekyuma. So nalowooza nti no tekiniki eno yabadde yanjawulo Bruno Fernandes yakozesezza. Bw'obanga okiyise ku ngulu okirabanga ekya bulijjo, bw'obanga obadde ogoberera omupiira over a period of time, obanga n'okusambako osambyeko, osobola okumanya obuzito bwa tekiniki eyayolesebwa. Wabula mulimu ennyingo bbiri ez'okwetegereza. Ennyingo esooka yeya David Raya. Newankubadde nga akasenge goalkeeper alina okukasiba nga kamalayo empaji emu, olwo ye akasenge we kakoma goalkeeper nga watandikira okudda ku space etali kasenge, ndowooza yabadde walako omupiira yagusa. Ndowooza n'omupiira gwadduse nnyo, kiyinza okuba mirundi gyombi. Ekyokubiri kyekyo Gary Neville kye yayogeddeko abawulidde ku commentary ng'egenda mu maaso. Immediately baataddeewo akasenge, Gary Neville n'agamba kana akasenge nga zirabikanga yaadi ennyingi, tikigenda kuwa omukubi wa free kick chance. Yabadde yakabijja mu kamwa nga Bruno Fernandes abasala omupiira nga goolo. Akati ebibalo abajjeyo ebibalo bagamba nti bazzeemu ne bapima omupiira guno bwe gwabadde n'akasenge we kabadde nti wabaddewo yards 11 n'obutundutundu 2. Songa amateeka g'omupiira gagamba akasenge kalina kubeera mu yards 10. Kakati kyavudde ku ki ogenda mu yard 11? Awo simanyi, naye nga bwe mu kubwayiro bw'oyinza okulabira mu goolo eno, naye nga nze tekyanzigyeko gibera nti nno ku lwange ye goolo yasinze okulabika obulungi naddala mu Premier League ey'Ebungereza. Bruno Fernandes yasobodde okultanetinga free kick gye yakuba Everton, ate yo yali yeetooloola kisenge, eno yayise waggulu wa kisenge. Eyo neetaataaganya nnyo goalkeeper, kubanga goalkeeper yaba akimanyi nti wano waatadde emibiri omupiira tegulina we gugenda kuyita. Laba bwe musiba akasenge nga tewaliwo kasekeso konna, omusajja omupiira n'aguba buusa bubuusa nga mwenna n'okubuuka mubuuse ku buwanvu wamwe we bukoma.
yo mupiira waguyisa nolwekyo ndowooza nti neyo tekiniki yabadde yanjawulo okuva ku muzannyo oyo Bruno Fernandes. Mpozi n'ekirala ekyampulikikidde obulungi mu weekend kyabadde mu mupiira gwaffe ogwa wano. Waliwo omwami ono bano bamukwata mundu wa police ali ku ddala lya superintendent of police bamuyita Wilberforce Asiimwe. Nagenze okuceekingako ku WhatsApp update ze ng'ataddeko ekifaananyi ekya yakimpeerezaako buweereza. Yampeerezaako buweereza nga Kitara FC yatandise okutunda zino phone covers mwabayina zino gana masimu agamajolobera. Phone covers ezo zemuteekako nga kuliko Kitara FC ne Man United, badge ya Man United ne ya Kitara FC nga kuliko ekigambo I support Kitara FC. Nendowooza kino kimu ku bintu byentera okwogerako wano okusolooza ensimbi z'omupiira mu bawagizi. Club bwebanga ekimanyi nti erina abawagizi baayo erina okutandika okwebuuza nti ensimbi z'omupiira abawagizi abo bazitwalawa, bazisaasaanyawa. Olwo club etandika okwetega ku bulamu obw'omuntu obwa bulijjo mu ngeri yakumuguza bintu ebyo byalina okukozesa mu maka ge oba mu bulamu bwo obwa bulijjo, naye nga tokyusiza quality ey'ebyo byeyandifunye elsewhere. Ziri club zibwezityo bwe zikola. Bakwerippirako ddala n'ettawulo gye weesiimuuza ne enkofiira gy'oyambadde n'engoye ez'ekisaazisazi eza wiikendi n'ebisandoozi ebyo bye mulisonsekamu ebigere ne keyholder ne kalenda mu nju kwegamba nekirabika nti obulamu bwo busigadde bugenda mu maaso. Naye yo club eba efunamu nti nno eba ekwerippyeko nti ne bwoba togenze kulaba mupiira ebutema oba enakivubo oba ewankulukuku, club ebaako engeri gyekusolooza. Ekyo ekimu ku nnyingo ezisobola okugaziya club engeri gyesoloozaamu ensimbi mu bawagizi away from zino ezakaguwa. Ezakaguwa ntera okukyogerako wano. Ensimbi eziva kaguwa zikolanga 5% ku nyingiza ya football club. Ensimbi endala zezo wali ejjimbo waliwo wotera okulaba omwami ali awo muwagizi wa Villa nga ataddeko kibox, mwami mulimi alabika alimira saidi ye Sentema, ataddeko kibox kyennyanya ku kagaali asotta dda Sentema naye nga ayambadde Villa jogo Saalongo ng'avuga ddeeri. Kakati oyo omuwagizi kwaka akajozi senga Villa ekasalira amagezi nga buli mwaka kabeera kakuzza bujja omuntu addemu agule nga kuliko n'ekipande ekyomu ku bavujjirizi ba Villa. Olaba omwami oyo bw'asotta eggaali ye nga adda Sentema tajja n'owankulukuku naye gy'agenze Sentema atutte ekirango kya sponsor. Ebyo bimu ku bye bayita mileage amakampuni ago bwe batuula mu boardroom meetings zaabwe. Kubasinziira mu butuufu ekirango kyaffe kitulangidde ku mujozi gwa Vipers oba ogwa Villa oba ogwa Kesis oba ogwa Express tufuna value for money. Mileage yaffe etambula. Omanye ebirango bino birina page 2. Page esooka is to create awareness, okutegeeza omuntu nti wali Umaru Kibombo ayina City Cafe erukaya ya byakulya gendawo ku futaali. Awo creatinze awareness. Oli ajja oba tajja naye aba ategedde nti waliwo kye bayita City Cafe erukaya. Kakati page ey'okubiri kuba kusendasenda. Bw'otalya ku City Cafe simanyi by'okulya ebijja kulumya olubuto genda oli waliwo kwegamba okwekusendasenda. So kati ne clubs zino bwe ziba nga zirina abavujjirizi abatimba ebyamaguzi byabwe ku gundi ku mijoozi baba baagala waakiri page esooka ennyikire. Oli ayambadde akajoozi ka Vipers gy'aba alaze yonna nga kuliko Plascon Paints oba nga kuliko Hima Cement. Eyo message eba emaze okutambula omuntu oyo gy'anaavuga akagaali ke n'agenda yonna. So kati mu kutambuza ekiranga ekyo bo ababalirizi okuva mu marketing and sales era buli company eziba zivujjirira football club bagenda ne babibalamu ne bamanya nti mileage singa tubitadde mu nsimbi tubadde tuyingidde obukadde 7 guno omwaka. Kakati awo we basinziira ne bagamba mileage eno okusinga etambulidde ku bino bitulangira ku mujozi gwa Vipers. N'olwekyo
mu kifo ky'obukadde ebibiri butubadde tubawa season ejje tugenda bawa 3.5 bwe batyo bwe bakola ezo ensimbi ez'omupiira kati bwe ngenza okulabako ku phone cover eyo afanda asiimo gye yampeereza waliwo omwami nankubiddeko awo ng'ate kirabika phone cover eno si afanda asiimwe wabula naye we yagisanze kwe kugikuba ekifaananyi nampeerezaako kati nga kuliko baagi ya maniu nga kuliko ne I support Kitara FC kitegeeza nti Kitara FC engeri gyekolamu ebintu byayo tekugaana kuba nti olinako klabu yo gy'owagira ebweru wa Uganda naye bo enjawulo ebeera ku kifooni cover kino oba wakitunda omutwalo gumu manufacturer nga yakisuubuliza ku oba kakaaga 5 Kitara ne weekwatako 5 ebyo biba bimala biba bibawa mileage ebeesaanidde kubanga tebagenda kutunda kimu ekyo bw'obanga owezezza abawagizi bonge emitwalo 5 kuba mwaka faananyi ng'okolako 5 kati ate oleme koma ogende ne ku sapatu ogende ne ku towels ogende ne ku gundi ku bukofiira engoye ez'ekisaazisazi eza weekend ebintu ebyo byonna enkuŋŋaanya y'ensimbi bakuŋŋaanya nkuŋŋaanya ez'omupiira kale ekintu ekyo nakyo kyampulekekidde bulungi nga kiri mupiira gwaffe ogwa Uganda kuba ziri ensi ezaakulaakulana edda ebyo zaabikolaakola dda era baagifuula very good source of income ate ng'omupiira gwaffe ngumanyi nti nno gukyali mwavu Kitara bwebanga yeekulembeddemu n'abalala mugezeeko mulabe tugende mu maaso kitundu kyaffe ekisembayo olowooza twogere ku mupiira gwa Man United na Arsenal ebitonotono bye nagulabyemu omupiira guno gwagudde maliri goolo 1-1 goolo eya Bruno Fernandes ne goolo eya Declan Rice Arsenal yalonze olunaku olukyamu okusuula akabonero oba obubonero ekisooka balemereddwa okusamba according to the message kubanga match ezimu oluusi tozizanyisa talanta ensukulumu oba tozizanyisa bukodyo obusukulumu wabula ng'oyinako message giwawulidde ng'osamba according to the message Arsenal yagenza okusamba nga Liverpool gy'osuubira nti gye yagala okusuuza ekikopo nga yawangudde dda awo ne bwe bakyusa omujoozi gwa Man U ne baleetamu yo kati ttiimu kyesinga amaanyi mu Europe ne baleetamu ttiimu eyo okuba bukubi kubanga already wafunye dde ekikuwaga kati eyo message teyalabise ekyokubiri kwe kusamba okusinziira ku moment Arsenal yakuleetinzeeyo chances nga ziizo naye moment teyabadde yakusuula bubonero kati ate nno ebintu bino ebya moment bikulu era Arsenal yina okubiyigiramu kubanga ne Champions League nga Kalancheroti bwakyogera mu Champions League tosamba wabula okozesa moment ezo nga Liverpool bwe twagirabye ku PSG ka moment ne kajja nga nakutaasiza Harvey Elliott si Mo Salah si Cody Gakpo si Luis Diaz kati Arsenal yalemereddwa okusamba okusinziira ku moment match eno yabadde enkulu eri Mikel Arteta yabadde atendeka match ya 200 ku match zino 200 awanguddeko 118 wano nabeera ku mwanjo ogw'abatendesi abawangudde emipiira emingi mu mipiira 200 ebisooka abasinga ye Pep Guardiola ye yawangulamu emipiira 146 Jose Mourinho emipiira 137 Jurgen Klopp emipiira 127 Sir Alex Ferguson emipiira 122 naye okuwangula emipiira 118 Mikel Arteta yasinzeeko ne Arsene Wenger kuba Arsene Wenger mipiira ebibiri egyasooka yawangulako emipiira 110 ne Rafa Benitez yawangulako emipiira 114 nekiba nga kitegeeza nti Mikel Arteta awangudde emipiira mingi okusingako abasinga obungi naye ogwajjo gwagaanyi ate nga gwabadde mukulu ezanniversaries ezo abazungu baagala zizijaganya mu ngeri y'enjawulo era ndowooza abazanyi babiri mu nkambi ya Arsenal abasinze okuteekawo embeera eyandiyagaliza Mikel Arteta omu ye Declan Rice yatebye equalizer ate n'agenda akasuka n'enjegere Hoyland yabadde abamaze ne David Raya save ze yakoze waliwo save ze yakoze nga mu butuufu baba kumuteba tewali yandimunenyezza
abazannyi abo balabika be bajjayo obulungi ennyo omukolo ogwa Mikel Arteta ogw'okuweza emipiira 12. Omuteeko omulala muyinza okulabira match eno ye Arsenal erina okunoonya consistency okukola ebintu ebifaanagana nga bituufu. Juzi lwe baakuba Manchester City goolo 5-1. Match ezaddako goolo zaabula. Newcastle nebokya 2-0 mu Carabao. West Ham nebakuba 1-0. 0-0 ne Nottingham Forest okujjako goolo 2 Mikel Merino yakuba Leicester City. Kakati Arsenal yabadde yakava mu kuba goolo 7 ngezikuba PSV Eindhoven. Tusobola ate match eddako nga wayise just a few days nga tusobola kuteba mu goolo wakiri 3. Kati ebyo bye bibuuzo byoba olina okufuna answers kubanga ziri 7 tewali yazikubidde nkuko bawazekubidde kakati ziwulira luddawa. So ebyo ebibuuzo Mikel Arteta waba ayagala ttiimu ye yeeyongerayo eva ku level emu ogenda ku level endala byalina okwebuuza. Naye ate United ng'ekuteebye goolo mu first half ku Old Trafford basemba okugiwangula omupiira nga ne Ruben Amorim mukochi waabwe tannazaalibwa. Nakuzo mwezi 7 Mei 1984 Ipswich Town yakuba goolo zaali 2-1. Bagenze emipiira 388 nga ku Old Trafford kasitaba kusooka ne bakuteeba nga ekyali first half ekinene nnyo gya Woodrow. Naye ekirala ng'ewangula nabo basobodde okuuma likodi yaabwe eyo. Wabula twalabye n'omutindo omubi ogwali Leandro Trossard. Tiyalabise bulungi nga bw'abadde alabika ennaku ezo. Gabriel Martinelli naye okuva ku bench naye tiyayase olw'okuba nti of course abadde n'obuvune oba omusuubiramu obutalavu. Naye Leandro Trossard kiri kyabadde ayaka ennaku ezo ate yakolobodde n'akasajja kaganakyo ne muvaamu free kick ya goal. Timu tiyagiyambye ekimala. Ne Ethan Noneri naye tiyayase bulungi. Ne bench ero giraba Magumba bench ya Arsenal. Bwekibanga oyagala goal ya kyenkanyi ng'ojjako Kieran Tierney, oyinako Yakubu Kivio, oyinako Ben White, oyinako Raheem Sterling, oyinako Alexander Zichenko. Sirowooza nti nno awo kiba kiwulikise bulungi. Naye nga okutwaliza awamu ku match eno United ate yasinze okukola chances ez'omuzinzi okuvaamu goolo okusinga ate Arsenal ebadde erabika obulungi ennaku ezo nga yakakuba n'obukunkumulibwa goolo. Neewuunyiza ne Nusairu Maziraoui engeri gyakubyemu kata nno n'okuteeba naye ateebe Maziraoui naye ng'ate ayitira wano mu central axis oba omupiira ogwo gwonna yagugjeewa oba olw'okuba yazannyako class number 10 kuba yayiseewo n'ateekawo ojjukira akajogoli kano gundi Zaxi ke yakubye golokipa n'akwata. Oyo gundi Nusairu Maziraoui omupiira yagugye mu center n'avuga nno nga oyinza okulowooza oba Bruno Fernandes n'agenda na spreading ebbali kanakyo n'ayiwawo oluba bwa wansi. Zaxi n'ayagala okuteebesa akajogoli awo kipa n'akwata naye nga move yabadde nnungi. Yabadde anyize ne pesa Diogo Dalot ojjukira omupiira bwe yayiseewo cross n'anyiga epesa non-stop. Nga Maziraoui oba ekisiibo kimwongeramu ku kutaaki. Kale okutwaliza awamu byemu ku ebyo bye nalabyeko naye of course mulimu n'ebirala byesobola kwongerako olw'obudde tujja bifunira akaaganya. Mukulu Mayanja driver wa taxi ku Lwentebe ugamba otya bandabire bonna naddala aba drivers bano ku gundi ku expressway bawuliriza nnyo abakamanyi kyomukola kye kisinga era bandabire mugula akajoozi aka emisinde gya Ssaabasajja. Misinde gino gyengedde kajoozi ka mitwalo 2 mujje tudduke n'aba n'atambula nga bano ba Irene namwe mujja ffe kasita ogula akajoozi tetulina buzibu abalala mu kkubo mufunawo wa boda n'akutwala ffe kasita obeera kale kambaagaliza obulamu obulungi Zerumas David awangaale Ssaabasajja.